nsiiba bannange bakuutira nti ow'ensimbi entono eza wakati oba n'abo abaziwezezza ezimu ku investments ez'emirembe ezisobola okuwummuzaako akawungeezi kati ngaano bwendi ne weenywera kakyayiko nga pressure si nnene nnyo era ekyo ekintu ekyo ekindeetera okuseka nga mbannyonnyola abantu ne beebuuza oba kiki lwaki aseka, not knowing that this is a very contented man. Ono musajja omutima gwe ogwatawakkala, ono musajja omutima gw'omutebenkevu, kubanga yakola nnyo mu buvubuka bwe n'akola emirimu nga agenda asonda ssente z'empola okuviira ddala mu busomesa. Ssente zange zonna zivudde mu busomesa. Bw'agenza aziweza n'agenda ng'azitambuza mu bintu ebigenda bivaamu ensimbi gamba nga takisi n'embeera na nnyingi, takisi nga zindeetera nenva mu takisi ne ŋŋenda mu costa, nenva mu costa ne ŋŋenda mu loole. Bannange otunuulire omuntu engeri gy'agenda nga azimba ssente, agenda aziggumiza, n'ava mu loole n'agenda mu kulima. Mu kulima omwo alimye ensuku, alimye kasooli, alimye emmwanyi, agenze ku miti. Ekyo nakyo tekirinaako kye kikuyigiriza nti laba bw'agenda ng'asengeka nti kino kyamangu, kasooli wa mangu, nti olusuku lwa wakati kati awo, emmwanyi za wakati myaka 3, n'alooka agenda mu miti, ekintu eky'obuwangaazi ekiwanvumuuko. Bannange, lessons teziriggwayo, naye buli muntu yenna agende ng'afumiitiriza, kubanga kati olwaleero anaakulaba olwaleero, obanga olwaleero sigenda kwogera nnyo, ŋŋenda kubalagako bulazi miti, ebibira bye nnina, miti. Ekyenjawulo ekirimu lwaki nze njogera nga ndeka akasekoseko, kubanga sirina buzibu, teriyo omuntu ayogera bizinesi ze, nnyingiza ye, ntandikwa ye, ntambula ye, nze sirina wenkwekera miti, tulina wogikwekera. Naye abantu balina bizinesi nyingi, teriyo muntu wa hardware ayinza kuvaayo n'akwanjuliriza bizinesi ye ate nga batuufu. Naye lwaki nze nvuddeyo? Kubanga ekizampe yange gye nnina terina mutawaana ku muntu yenna. Naye nga ngezaako bugeza basomesa steps omuntu z'ayitamu okufuna obugagga obw'ensibo, okufuna ssente ennambulukufu. Bannange, kyekigendererwa kyange era kyekiriwo. Kati gwe tunuulirayo ekintu kyange nze kyendimu okulima ekimu ku byo, kubanga nnina ebirala. Bwe naaleeta ente ojagamba nti ate ente yasukkuluma. Kati olwaleero mutunuulire emiti, ebibira, engeri gye bisengekamu, awo kojja okutegeerera nti lwaki omusajja ono bw'aba ayogera aseka nga musanyufu, kuba buli lwayitamu n'atunulako ku bibira byebyo. Emmeeme ye emutebenkera, ensawo ye emutebenkera, n'atunuulira buli kintu ng'akiraba nti abantu bwe batyo bakola ne bejjako pressure. Lebulebu owa takisi n'omuvaamu, lebulebu owa sijja kubyogera ebyo, kale kyekyo.